This is from Pantilla already, Omukulu abadde DPC wa Kira abadde amanyiddwa nga Erias Mathias afudde olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti ono afudde obulwadde bwa COVID-19. Kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okuba nga ate mugyekuumiddeko kufifijje kwoli ate nga ngamba nti mukola ky'amannyo nnyini ddala mugyebale gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero era nga mbaanirizzaako mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero bangi abagenze mu maaso okuba nga ate munange bakuba ebirayiro era nga kwaba bagenze maaso okulayira kwe kubadde kansala ono amanyiddwa nga Katumba Moses wabula ngono aleeteddwa nga aliko empingu ekiviiriddeko Chief Magistrate amanyiddwa nga Mariam Akero okubanga ate asazaamu okulayira okwo ng'agamba nti abantu bano balina okubanga bagibwako empingu tebasobola kubanga balayira n'empingu. So nga ate era mu balayidde olunaku olwaleero mwembadde Oweekitiibwa Sir Mathias Walukagga meeya w'ekibuga kya Kyengera era ng'ono obutaawukanako n'omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya banji bazze bamukunga nga bagamba mbu tebasoma tebamanyi Luzungu wabula nga ate balinze balabe we bakubira embogo mu kulayira kwabwe. Omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya bw'atyo yagenda maaso n'akikwasaganya era n'aswaza abangi kyekimu n'omukulu Mathias Walukagga kyakoze olunaku olwaleero nga akuba ebirayiro bye. Walukagga Mathias, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Songa ate ku side ey'ekibuga Kampala omulodi Lord Mayor Erias agenze maaso kubanga ate naye akuba ebirayiro wabula nga ate ono ataddewo omukolo ogwenda sikwayaniriza abayimbi ab'enjawulo okusobola okusanyusaamu abantu munange nga yeeyozayoza okutuuka ku bwa Lord Mayor wabula ate mu be yayise mwabaddemu mwana muwala amanyiddwa nga Fire Baby amanyiddwa nga Winnie Nwagi era ng'ono yamulese Asabbalaza okusinziira katambi nga kagenze maaso kubanga katambula yamulese nga asolobedde musajja watunga n'okubitegeera tabitegeera era nga yalabiddwako nga yeesiimula n'akatuuyo nga mbutuufu mwana muwala kyamukoze takitegererako ddala. Wabaddewo abayimbi ab'enjawulo omubadde mwana muwala amanyiddwa nga Stabu wa Natoro naye agenze mu maaso kubanga ate asanyusa ku bagenyi ababadde ku mukolo guno wabula nga ate amaaso okusingira ddala gabadde nnyo ku Winnie Nwagi olw'ensonga nti yagenze mu maaso kubanga alobesa Lord Mayor. N'omulala agenze maaso kubanga ate naye akuba ebirayiro ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Moshi Sendi gwe tumanyi nga Mr. Moshi ono nga red carpet yagiseeko ne mutabani we ko wamu ne muwala we wabula nga abasinga obungi babadde balowooza nti ono mukyala we nontantirwe yagenze maaso kubanga ate akaptioningako n'abalaga nti muwala we kino nno kyewuunyisizza bangi era nga waliwo abagenze maaso kubanga bawakanira ddala wabula ono ye yavuddeyo n'abagamba nti people are surprised of Mr. Moshi's daughter. Mosh basajja badda nnyo there in a category of cats and I think the government should include them in the syllabus so that babasomako for not growing atenga bakadde. Anyways kongs Mr. Moshi bwatyo yagenze maaso kubanga ategeza nti ono Moshi ali mu category ya Mr. yani y'omukulu amanyiddwa nga MC Katsi nti era government yanigeze maaso kubanga ate ebateeka mu bitabo bibafaayo mbutubeere nga tubasomako oba abaana baffe babeere nga babasomako ng'abasajja abatakula wekitegeera ya abasajja bakula bulungi bano balabika bulungi tosobola kukkiriza nti munange babeera n'abaana abakulu we batyo babalina emyaka gye balina essaawa eno naye nga ekyo kiba ky'amatendo nnyo nnyini ddala. Okuddako ku sayidi eno omukulu amanyiddwa nga Innocent Gusula naye agenze mu maaso okubanga alayira olunaku olwaleero yoyo toli mwavu mutwego gwe mwavu ate ngeri emagere ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso okubanga ayaniriza abaana abavudde mu kkomera. Yes olunaku olw'eggulo twalabye nti 17 babateredde kakalu bano bagenze mu maaso okubanga ate bakunganirako mu maka ge ne basobola okubanga bagabanako ekyokulya wamu naye wabula nga atugambye nti bano bamunyumiriza embeera gye bayiseemu mu kkomera nga mutuufu yannaku njereere kati awo osaasire 18 ogukyasigaddeyo naye awo wasinzidde n'abeera nga ategeeza bannayuganda nti tugende mu maaso n'okubanga tubanja n'abasigaddeyo nabo bakole ki babeere nga bateebwa munange bano baba nga basobodde okubata kitegeeza nti ne bali bajja kubanga babata so tetulina kubanga tuzikiza kubanja bali abasigaddeyo mwongere okubanga mukola ki mu hashtaginga free our people okitegeera ekintu ekyo. Yes wadde nga bano bayise mu mbeera enzibu bagamba nti munange tebannaba kubanga bazikiza bakyali mu struggle ebyo nabyo biri side eyo
Nyongera okubebaza mwena abali ku Fifi the News Anchor abagamba nti etasima ebula ajiwa naye bamikwano nsima nnyo nsimira ddala mwe bale kwerekereza budde bwamwe okujja waneno ne tubeera nga tunyumirwa olugambo mwe bale kusubscribinga mwe bale kuwandowooza zammwe nsima nnyo nsimira ddala Mungu abampere kimusinga okubanga munange mwetaaga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby Yanga era ng'ono y'omu kwabo abaddeziddwayo mu kkomera ekitalya awezezza simanyi myaka gy'awezezza naye nga olunaku olwaleero birthday yewo kitegeera birthday musanze mukomera songa abasinga obungi babadde basuubira nti oba oliawo anajjaguliza wabweru naye teyasobodde kubanga ate ateebwa omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja yes olunaku olwaleero naye mazaalibwa ge naye simanyi myaka gyawezezza naye nga mazaalibwa ge tubaagalize amazaalibwa amalungi n'omwana muwala oyo gwolengera muwala w'omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira n'omukulu amanyiddwa nga Seruga yes era nga ono awezezza egy'obukulu 15 era nga kyentegeddeko nti naye mwana muwala ono muyimbi agenda kutwala kalimu ka maama ne taata so nno tubaagalize amazaalibwa amalungi namwe mwenna abali wabweru eyo nga mwazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday bamikwano yes wano waliwo ekifaananyi kigenze mu maaso okubanga ate kitrendinga ku social media kyeky'omwana mulenzi eyagenze mu maaso okubanga ate agraduate nga waleere ku Macquarie University bw'atyo n'asalako omukadde bwe mu katale n'afukamira okumwebaza bambi okubanga ate munange atobye n'abeera nga ye asoma ekifaananyi kino kikutte bangi nnyo ku mitima olw'ensonga nti abaana bangi obatuuka kasozi e Makerere ne katali ka Makerere universities ez'enjawulo zonna munange balina engeri gye batandika okubanga beefiringamu nga awuliranga maama afaananako bw'ati maama apima amanda maama atunda mukene nga alaba abeera akola ki amuswaza naye ate kyewunyisa nti mwana mulenzi ono ye yagenze mu maaso okubanga akikola bw'ati bangi ne bagamba nti yes ekintu kino kye yakoze kyabadde kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga munange yeebaza muzadde we mu ngeri efaanako bw'etyo n'atafa nayo n'afukamira ne mu ttaka kubanga bangi obatuuka eyo embeera bagiraba bulala eyali ayambadde ku gawuni eyo osobola okubanga ate otegeera kyentegeeza muganda wange abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzo diringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engato abaya ne sharia suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +903 579 3 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 Namirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere ye mwana mulenzi ategerekeseko erya Guardian Angel atemera mu gy'obukulu 3 yagenze mu maaso kubanga ate aproposingira ekyebbeeyi kye ekiweereza ddala egy'obukulu 5 ngamba emyaka era nga munange bano balabiddwako mu kaseera ak'essanyu mwana mulenzi ono agamba nti omukyala ono amulaze omukwano n'amusangulako ennaku yonna era nga n'omukyala naye tagaanye kaweeta akkiriza n'agamba yes I'll do marry you bwe batyo bagenda kubanga ate munange batongoza amadwasi sompyo byonna baberenga babikwasaganyiza ddala weewaawo abasinga obungi kino bakirabanga ekyobulalu fact being nti omukyala ali 51 years and the guy is 31 years naye nga ogwo gwe mukwano
Nice. Bamulya buto abakyala bo baweredde ddala twabadde tukyali ku Bad Black kakati ne mwana mwala manyiddwa nga Sherry Matovu naye kabom n'abeera ng'ate akitubako ng'apepeyamu ne mwana mulenzi ono singa bwetegereza mwana mulenzi ono ayina katatu wali mu kifuba aka Sherry Matovu bwe nkuzaako emabega akatono tujjukira bulungi nnyo ekifaananyi ekyagenda mu maaso okuba nga kitrendinga ekya mwana mulenzi ono nga alina tatu eno mu kifuba nga ya Sherry Matovu wabula Sherry Matovu ku interview yegaana mwana mulenzi oyo n'agamba mbu just fan nange simumanyi simulabanga nako okitegeera naye nga mukwano bwe gutyo gye byaggweredde ng'ate gwe yatugamba nti just fan yalina tatu mu kifuba nga kakati munaye bali mu kugenda mu maaso n'okuba nga beekwasaganya beeswampata wabula nga ye mu mukyala amanyiddwa nga Bad Black baamutegeezezza dda nti omukyalo n'agenda mu maaso n'okuba nga ate amukoppa mbu naye yafunyeyo kabebi akato akalina ne dread ebintu bya laavu byo byatabuse eruyeyo so nga ate ye omuyimbi amanyiddwa nga Willy Mukabya naye yagenze mu maaso okuba nga ate muwala we omukulu ddala mu lujja agenda mu maaso okuba nga afumbirwa oli gw'olengera emabega eri akuba engalo muzeeya ye mugolo omuki omwami eyaleeteddwa ku mukolo guno nga wabula ate mukulu asinga nani ne Mukabya awo laavu weetuuse kanoko kabadde kabazeeyi wakazi kubanga ate batwala baana bato naye nga ye Mukabya agambye takiinaako buzibu as long as muwala we yasiimye oba agenze na mukadde abato babadde bamuwaaki akuna kintu kyonna ate nga okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso yes ono yalabiddwako mu kafubo akamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Akon n'abasinga obungi babadde bambumbuuza yavaako mu ggwanga lyattu Uganda jjukira yasooka n'ajja ne mukyala we nga bazze ku business wabula ate ye n'agenda n'alekamu mukyala we nga bafunye emergency eya mutabani waabwe nti nga mulwadde naye ate oluvannyuma yakomawo nga zeeyi wakazi amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni agenda kulayira era ng'okudda kwe akyaliwo wano mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso yalabiddwako n'omukulu ono nga bali mu kafubo ne manager we nga kiraga nti waliwo oluyimba lwe bagenda okuba nga ate bakola essaawa yonna katululindirire so nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Angela Katatumba Nanseko ono yagenze mu maaso okuba nga ate atufulumiza akayimba aka gospel akayimba ako oluvannyuma lw'okafulumya yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti kakati ye ebyensi abimaze okitegeera wenjogeera essaawa eno nti kati agenda kuba nga atukubira gospel mwereere yeewaddeyo eri Mukama Katonda okuviira ddala ku kaviiri akasookera ddala okutuukira ddala ku kaala akamusembayo eri ku bigere okitegeera agenda kuba nga munange yeewaayo eri Mukama Katonda ebintu by'ensi awulira nga bikoze ki bimutuuse wenjogeera kyakozeeko kikola ki kimala era ng'ono yalabiddwako ng'agenze awo n'abeera ng'ate munange asabirwako ne father n'amuteekako ku mikono afune mwoyo mutukuvu amukemu bulungi nnyo nnyini ddala okuddako omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds yes omukyala ono twali tumanyi nti ali under management y'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo wabula Eddie Kenzo yavaayo n'atutangaazamu n'atugamba nti nedda tabeerangako wansi wa management ye yes wabula ng'ate olunaku olwaliro omukyalo ono avuddeyo n'apostinga wali eri ku Facebook page n'agamba nti I'm looking for a manager so nga gwe wenna oli eyo ng'owulira you can okuba ng'oteeka ssente mu kyalo ono oba ng'osobola omumanaginga genda mu maaso obeere ng'ate omunoonyako munange omukwasaganye mu nsonga z'omuziki mubeere nga mukola ensimbi empitirivu ddala olunaku olwaliro awo weesobodde okuba ng'ate nkukomya omulungi omwagalwa wabula tikangende mu maaso okuba ng'ate ntumirako ku bantu baffe katono awo ate mbeere nga nkita omukulu amanyiddwa nga Kigenyi Suma nkwagala nnyo yonna gyosinzira Shifa Shamza Namono Irene ate Namaweje Fatina we bali kugyekumirako Christine Nantaba we bali kubaako Lucky Happy Rebecca we bali kubaako Imelda Nakate nkulaba mukwano gy'oli nnyo e Japan ate nga naawe Natabi Huda we bali kugyekumirako Frederick Iga we bali kubanga ogiriko Jumba Frida Aisha Kaize Atwine Gloria Joshua Roy we bali kubaako wangambye weepikira mukyala w'omugenzi Muzata ate nga naawe amanyiddwa nga Namagembe Joyce we bali kubaako Jojo Namugera we bali kubaako Kamoga Bushra we bali kubaako ate nga naawe amanyiddwa nga Omumbeja Nava we bali kubaako Omumbeja Aisha bamikwano naye mumulabirenga ddala abasomere ku butabo omukyalo oyo obuwumuza ebirowoozo mwana mulenzi Jerome simanyi birthday yo yaddiika wesi Jerome beera ng'ate ombuulira mbeere nga munange nkwagaliza amazaalibwa amalungi ddala
Gwesitumidde ani gwesitumidde nja kubanga ate nkutumirako awo awone nga mami Martha Jovita sisobola kwerabira mwanyinaze Robert okuva ekata ate nga nawe mwana mulenzi amanyiddwa nga Joero Jo webale kujekumirako mwenna abajekumirako abatakumira mpera kabere nga abankumira musule bulungi mbagala nnyo mweraba.